Yes, aba Uganda military bagenze maaso n'okuwoninga ekibiina kya National Unity Platform okubanga bagenda maaso n'okwambala militants ez'amagye gwe mukwano gwange ebyambalo by'amagye gwali eyampuliriza okukosa n'okwambala atayazi ez'amagye. Uganda People's Defence Force UPDF eyisizza oluwoninga olwa serious eri ekibiina kya National Unity Platform era nga babalumiriza nti opposition political group eno eya National Unity Platform egenze maaso ng'eyongera okuba ng'ekozesa ebyambalo by'amagye okusobola okulaba nga batiisatiisa kye bayise okutiisatiisa ebyokwerinda mu ggwanga. Mu strong statement, Charles Magezi, military assistant owa Chief of Defence Force era nga senior presidential advisor mu security operations, agamba nti National Unity Platform leaders bakulembezi baayo sako n'abawagizi baayo bagenze mu maaso ne beetaba mu kyayise high divisive hate speech and incitement to the violence. Agamba nti nno kyayise nti okola speech eziteekawo enjawukana mu bantu saako n'okukuma omuliro ne zireeta violence mu society. Era ye kyayise reckless n'okumisguidinga bannayuganda. Magezi agamba National Unity Platform egenze maaso n'okwesulayo bwannaggamba okubanga esobola mu maaso n'okukontaininga chaos obwegugumbululu obugenda mu maaso eri abawagizi baayo. Era agenda mu maaso n'okulabula nti nno Uganda Security Force bali close nga bamonitalinga embeera yonna yonna egenda mu maaso mu kitebe kya National Unity Platform okusobola okulaba nga ezo zonna speeches ez'enjawukana era beetaaga okuba nga bazikomekkereza mu bwangu kubanga zigenda kuleetawo enjawukana saako n'okubakako okuteekawo measures ez'enjawulo ku kibiina kya National Unity Platform. Agamba nti okusinziira ku Uganda situated mu violence naddala mu Great Lake regions eservinga nga frontline state eri armed group ezigenda mu maaso eziri mu buyinza. Magezi bw'agamba ebyambalo bino bigenda mu maaso n'okuba nga bitiisa eggwanga nti wandibaawo akabinja aka terrorist akeegugumbudde akalabaluseewo mu ggwanga Uganda saako n'okuba nga agamba kati ffe ng'aba UPDF ebyo bye tugenda okuba nga tukolako nga tumalawo violence ne function zino ezigenda mu maaso nga bu organization obw'abatujju mu Uganda. Ebyo Magezi waato wagambye agamba nti n'ebikolwa nga bino bikwatibwa n'amaanyi ag'ekitalo saako n'okutwalibwa mu criminal courts okusobola okulaba nga bamalawo entiisa eno egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kitegeeza ki? Gavumenti epointinze era ndowooza tageti yaayo yakugumbulula kibiina kino ekya National Unity Platform eri uniform yaabyo. Kyokka tulabye ministers ab'enjawulo bavuddeyo nga bakazaakaza defensive minister okubanga aveeyo akakase ddala kino eky'Uganda National Unity Platform okwambala uniform yaayo kyekuusa ku ki, era baveeyo balambike uniform ez'amagye UPDF zeeteekeddwa okuba nga eyambala bazirondewo. Ekyo kyabalema wabula bagenda mu maaso n'okusonga mu National Unity Platform olunwe nti bakozesa uniform z'amagye. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia,
abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.